Yamaze dokusala kwa Eno Nsasage Eddy Kenzo. Yaman. Abatuze bafe kwebali. Allah. Magambe bakwanirizo wawulire. Kinyanya. Kinyanya. Eddy Kenzo Nsasage amaze kuyingira mu nyumba mumwanirize. Umwanirize. Owange. Wangi. Esebo. Tibobe netu gambo kesa tuli ku kigambo kimu. Tusanyuso kula. Utangala. Ekinyanya kikola. Ebintu bibifu wano. Omena nawe ngokiwulira. Wallahi. Ebyaddala. Ekinyanya kikola. Mwana ntwe yazize Kenzo. Ekiri wano omusajja njidde ensimbi naye nga Gwebinyaanya. Kenzo ekitegera nnyo. Abamanja mugenda mufe. Obalangidde. Nzija kasasule. Tweyanze Eddy Kenzo tweyanzege. Abamanja temuddamu okumanyira nzija. Omusajja kasitaafu nnyo obuyambi okambalaji mazzi. Banyamba ne banzikiriza. Wafuna obuyambi ate n'ogabanako. Kituufu. Musuza. Yaman. Okyalujjukira olwo. Nnyo. Okulaba nti akujja osiganye nawe ebiponi gye bakozesa embi bibeera bigambo. Omwami Kasenge. Abalyolyomi maama bandegeya beŋŋamba bayasana okukira ku ŋŋaŋa ate nga wallahi bito negwe kankubulire sokendeko okimanyi ennyimba ezo teziriggwako ziribako ebbanga buliyimba oba obulira nga ninga lwenayize eggulu omanyi abayayi batuucunya kituufu buli tufuna akavimbo ne baagala bakasumulule bwe tufuna obuyambi ne baagala babutujjeko obuyambi esente bazitumye erinnya ebbi zibanga zebagabidde obugabizi nti tozipatikanidde waliyo omuntu yali azeko nakusaba obuyambi nga tategeeza sente ng'era ziba nebayira yabannange ziba sente tiwali muntu yali azina okusaba obuyambi nga kituufu mwatte tawa bewaabwe buyambi tawa mwana buyambi aba ategeeza sente nomalaga kale kankome mu kyalo nemekaawe baga tetwagala kulima nobuyambi bubategeeza bwaba bumanyi musuuza okwewuunyako ekintu ekyo okwata headphone n'osisa ku matubuuti buli kigambo n'ekitambula omanyi bagamba nti akasolo akali amagu kagamanya enkyusa ebyokusoma saagendeyo mu masomero kati ye Katonda yamanyi engeri gye naabeerawo simanyi ebyo nze nkwata muzindaalo nentandika okuluka ekintu ate nekikwatayo abakwata peni n'empapula nembatwalako zawaati fire byokka byemanyi hasira abeera amanyi ebintu bibiri kuhayalinga nakufayalinga kuhayalinga nakufayalinga kuhayalinga bweyo mama zange oyitamu okola obulungi ng'osigalawo fatuyigira ku mirimu bahasira oyigira ku job you learn from work you learn at work sibe kiri wekino fatuyigira ku mirimu tibabumba bati ettaffaali nteeka tulabe tuddamu embulete empapula ezikuwogera nga kweyiga takumanya nti nno oluyigidde ku bbala kukubo
kati nga twasimbudde omusajja diguli zatuulidde nga bambi primary sajimala naye musuuza story ya accident yo mwalimu oluyimba olwo waŋŋamba nti nno wali olinze balumale ojje nalwo ndukuwe kituufu nempulira ennaku ng'oŋŋambiki mmotoka yange yefuulafuula yonna neggwawo novaamu nevaamu nga ndi mulamu emmotoka eyo nzijukira nga ipsamu zikyaliko yagigula mu bondi $1,13,000 nga leero mu nnaku 2 yonna yaggwawo ne bampamu $1,000,000 ebyayo by'Emasaka nga biŋŋamba n'okuŋŋamba lwaki tokanga bidde naye nga 2 days back nagijjeyo nga $1,13,000 ebyaddala ntibiŋa ntukuwaamu bbiri nze wakumyaye kimpe buwi kakana walwambu anziziza ebbali nampamu mu nnaku 2 naluzinga $1,000,000 kasimisana ez'ebiseera ebyo tezaali zakusaaga nali mulamuze nga nebisente sikyabiriko nebyemmotoka sikyabiriko kituufu nga nyinza oluyimba luno ndukuleetere alina so embirizi kituufu n'otatuuka ate nkeera kasita bamanya nti kibadde kituufu ate bambi bonna n'olanga beesomba okujja okundabako ali atya kyakabi nnyo enkoko baleesa amatooke nogamba nezezinawonya ebiwundu naye nga mukwano gonna kyakabi nnyo nsuuza olugendo lwo mukama alusandaze mu ngeri ennungi single boy yakulira ku kidima agambe yagala kola ki kwata sente azijjewo Eddy Kenzo musuuza okusabule maximum to the world ewali Eddy single boy mbuyakulira ku kidima kitamisema bayagala kati kujikuba watcha not to love where yatandika shock me or attack me in the mind sexy thing is the girl gone bird abalala balinga newe bakafera babiranga ne basala birungi n'ekituufu bakafera babanga ne basala birungi ebyo byonna bichansi bawanga nabyo nawe olina ekikaro ate katola baziyangu wano tracking byebine byengera kunyiramu nnyo Eddy onziniramu nnyo walla naye nga kyakabi ate wandizinidde mwana Kenzo kunyuma babiri nze ndi haji njagala nga abasatu kulumyemonga pen kupepa onyingira musaina bota pepa baba abisi your body move nyemise chidongo bibu bamukaba wala bakompenkulira pulira mechuka neba bakanakana kaimbe bigambe byettagali life nganyumira nyono nofala ano kaka namusajja wange yangamba nti bondeetera karo ngenda kuwa ennyumba emuyenga nga bajiwa sente zange ge karo no tewedda mu tankokola Eddy ekasooke tugetwogera noli omuyaji ge muganda olikizula nti gweyagala okwogera Manazula muyaga bennyumba mba njagala okwogera njogera kalombanga naye waliwo muye yansubiza naye ebyamaanyi ali mu byakabi byabizanyira azanyira mu byange tevaayo nkyabikuumi